Nkwaniriza nateera ku programu yaffe eno nga bulijjo psychological approach to national matters Tamalemirunди Junior tubeera ku mukutu tamalemirundiofficial Joseph Tamalemirunди ku Facebook omukuku na view wa political analysis the political scientist Joseph Tamalemirunди Senior ate tubeerako ne psychological analysis of national matters. Amanya yenze Salongo Kanka Kapita ntandika kubeebaza bani mwe bali kutuwagira mutuwagadde bannaffe mutuweereza obubaka abasinga mutuwadde ebirowoozo betulowooza nti bisobodde okutwala omukutu gwaffe naffe kyetuve tuweewayo netugamba nti ku luno katukyuseemu Tamalemirunди ekintu kyazze anjigiriza nyogera ku Tamalemirunди Junior. You cannot speak about things you don't know. Tubeera mu Kampala de tule waabwe ne tweteeka mu biwujjo ntukola ki we start analyzing issues ne twageza okulaba nga kino kitukwatirako ddala ne tutambula kilomita esukka mu 15 tuli eno mu kaalo bakayita kankamba twaze n'omusajja amuyita Faruku yeetisse bikamera biriwe ebito okusobola okutuuka eno mu district y'e Lwengo mpozi mu katundu ak'ekiwangala abalaba video yaffe yaluli twajja luli nga tamalazze okubayinda kaba abaana basitula kuba yali time yakudda ku ssomero abaana baweeyo ku bitabo abaweeyo ku peni badde mu ssomero mga atamala omanyi ekintu kino nga kinkutteko tukome mu kyalo kino tutambulemu olwaleero tuze buterevu mu kitundu kino kubanga tubatuusako ekitundu kyaffe ekirala yet again ekya psychological analysis to matters Tamalemirundi ngamba jantugende nkulage bwoba ompakanya jantugende okoleki nkulage kansooke muleka ababuuzeeko ndyoke mbanjulira omulamwa gw'olunaku olwaleero Tamalemirundi ogamba otya? Nje ndi ssebo neyanzeza omukisa guno neneebaza nnyo abawagizi baffe abatuwagidde ebbanga lino lyonna abali ebweru w'eggwanga abayitirivu nno ennyo abampereza ku bubaka nembuddamu oluusi mbeera bize naye nga buli comment yonna tugifollowinga ate neebazaako ensusso followinga programu za tatange Mirundi Senior. Programu ey'olwaleero tugikoledde eno Lwengo mayiro si 150 n'okuva Kampala Lwengo kankamba mukyalo eno kankamba gyondeese baaba wala nnyo tulambudde bana abantu bali bubi genda mu maaso tulambudde ne tutambula it's good kikuwa experience ne exposure okumanyira ddala embeera eggwanga lyaffe gye liwangaaliramu etali nnungi n'okwongera okulwanirira enkyukakyuka ennungi egasa eggwanga lyonna. Exactly ekyo ye linki ebadde ebulamu bino kati kaneeyambisa akakisa kano nange okubaako kye ŋŋamba abatuwagidde ne mutwagala Tamalemirunди Senior mbadde muweereza ebintu ebyenjawulo era nga asiima ffe ng'abamu kuba mu hostinga ku TV ez'enjawulo ayongera obubaka okusiima naddala mukulu Maaka emabega wali yamuweereza likooda mukulu Maaka wansuubiza nonga nti bwe likooda eyo Mirundi bw'anaagikozesa obulungi tunaalaba engeri gy'otuweerezaamu kamera mukama wange twatandise okubeera nga programu zino tuzitwala ku ground bannaffe abalinayo ku kamera ez'enjawulo mwali badde muzituweeza kuba first of all we need to cover these things muleme kugamba nti abasajja abo beyagaliza but we lack instruments ezisinga obungi kubanga Mirundi Senior stretchinga ne bakyala be ne bastretching okusobola okututuusaako services gamba transport n'ebirala okubanga nti nno tusobola okugira ebintu bino ako nkayisizaawo sikayisizaawo mu bubi ate sikayisizaawo nti no kagize kati olunaku olwaleero Joseph Tamalemirunди Junior yandeese n'angamba ayagala nnyonnyole ku kintu kye bayita omwana omuto kugamba bw'otunulira situation y'Abannayuganda omwana akula without hope n'akula ndowooza n'afuuka hopeless kiwaligambye nti omuntu yenna atuuka n'afuuka hopeless kati nga neebuuza waliwo bannaffe b'osanga mu Kampala ne bannaffe b'osanga mu kyalo neebuuza Mirundi naye omuntu oyo alowooza ki oyo gwe tulabye nosanga embeera yamwonoonekera emyaka gimuyittako talina kaalina talina ssuubi talina ki Tamalemirundi n'angamba kino kitandikira ku ground gye baba bakola ki gye babeera eri baakulira gye baava olw'embeera gye baba baakuliramu etasobola kubeera nga nnungi so I have really seen this on ground. Neetaaga Tambalo nnyinnyonnyole. Gwe ng'aba psychology kino kyetulimu bakiyitaani. Eky'abaana okubeera mu mbeera eno gye ndaba omuntu asula mu nnyumba bweti. Tufu omuntu ono aba citizen kikula ki omuyinza munnyonnyola mutya mu psychology? Mu butuufu okusooka kyennyamiza nti bwodda ku ground ddala mu byalo ekankamba eno mu Lwengo noddira ddala ku ground n'olabira ddala mbeera abaana gye bawangaaliramu abaana n'abato embeera gye balimu mwami Kaaka katusobola kuŋŋamba nti omwana
asula mu nnyumba bweti egenda okugwa enkya omwana atambulira mu ngoye nga za bituli n'osanga omwana ng'agenze ku ssomero ali mu ngoye ze za bituli omwana agenda ku ssomero nga talina kyalidde omwana oyo yennyini alina okukomawo ewaka akima amazzi akeera mu nnimiro ku lubimbi tutambudde mu disitulikiti y'e Lwenge ekankamba ne tusanga ng'abaana abasinga obungi bali mu nnimiro tebasoma kubanga abazadde tebalina ssente ne omwana awangalira mu mbeera eyo agenda kubeera tormented. That's one. Exactly. Agenda kubeera tormented kubanga obwongo bwe bambi ali mu struggling ali mu kubonaabona kati omwana oyo agenda kubeera mu kubonaabona okwo agenda kubonaabona mu nneeyisa agenda kubonaabona mu bwongo agenda kubonaabona mu ndowooza nti tayina ye kye yeeraba mu makulu. Are you trying to tell me nti psychologically the upbringing enkula y'omuntu emu-affectinga in the future ng'akuze? Etya abantu abasinga one tosobola kugamba nti oyo omwana akulidde mu mbeera bweti ey'okubonaabona ng'abaana abali wano Lwengo nti agenda kufuna eyo touch kubanga abaana basinga mbalabye nti touch n'abazadde teriwo abazadde abasinga baafa so omwana ali ku nsi nga ali awo tamanyi na kiddako nkya eyo environment n'eyo life tayinza kujjayo mwana wa ggwanga agenda okubaamu ekyamakulu enkya because one he's losing hope. I see. Yerabanga yalemwa mu nsi yerabanga talina kyasobola kuba yo obulamu bwamanyi nti kubonaabona abaana tubasanze ne tubagaba bannaye golowooza kubaaki nga n'okusekaaseka oliyanga mukiina nagamba nze nga tamanyi kituufu y'omubuuza leero tabitegeera ali ku kyaleero kasitwa bambi omuweewo okusula nga Abagabidde emifaliso ne bulangiti that is his life. Mpulirayo abatera okugamba nti bw'okulira mu mbeera embi obeera hardened nga kyuma. Mpuliranga kati animba tamale kuba baŋŋamba nti omuntu akulira mu mbeera enembi abeera hardened nga kyuma. Really toli mu kunimba? No kati kankubuulire mwami kankaka nti omuntu akulidde mu mbeera embi bw'atafuna kuyambibwa ayinza okubeera mu mbeera embi eyo n'agyagala waliwo kye tuyita Stockholm syndrome kibeera omuntu n'atuuka n'ayagala embeera embi gy'alimu n'agisiima n'agyagala mu nsi waliwo abantu bwe bati nga ye bw'omugamba nti obonaabona naye talaba kubonaabonaabo ne bw'okumujjukiza abatakulaba kuba okubonaabona yakwagala n'akusiima because is hopeless talina hope. Yeye low self-esteem. I see. Taina kyasobola kubeera ye taina kyeyiraba kyasobola kuba. Wiiki ewedde nakulaba mu kukinnyonnyolamu ekintu kye wannyonnyola ne nkulabanga ondaga nti walina okuteeka hope mu baana ng'obagira okuzza ku ssomero. Low self-esteem eno gy'oyogerako eva etya mu muntu asula bw'ati? Do you need to go to a doctor? Do you need to do something? Do you need to train them? Kubanza entunulyanga omwana akulidde mu mbeera bweti talina ngeri ki gy'ogenda mukyusa psychology ayinza kukyusa atyo omuntu bwati. No, abaana bano beetaaga kuyambibwa ekyo kye kisookerwako nti omwana nakugambye nti omwana abeera mu mbeera nga gy'awangaliramu mbi nnyo ng'abaana bano abato bambi we babonaabona omwana atalina future obabuuza nti kati gwe ku ssomero ne we tukutwalayo oyagala kuba akyaseka busesi kubanga tafunye abantu abasinga obungi okukula kwaffe tuyambiddwa abazadde omuzadde n'abanga alinawo ku ssente n'akutwala mu masomero amalungi golowooza abatwala abaana baabwe mu nassale z'emiliyoni ebbiri olowooza basiru. No, simanyi kye baboogera simanyi kye bategeera. Mpulira environment omwana gy'akulira ekola kinene nnyo ku mbeera y'oyo omwana n'okkulako oyo. So do you think psychology can change such people who live in such environment? Yeah, it can change. What have you really psychologist mulyambye mutya ku mbeera eyo? It can change. Nakugamba nti government tetadde nnyo ssente mu bintu ebyo kubanga kati ogenda n'otunuulira ekyalo kino nga bwe tukirabye nga abaana bali mu kubonaabona n'osanga abantu nga bali e Kampala MP baamulonda mubaka wa palamenti takomanga nawo mu kitundu kye kuyamba abantu. Mpulira sente bazimba maka buziga we bamala okubba bye babbye nadda ku TV n'agamba GDP oba economy has increased. Bannanga abantu tebali economy, abantu bali bubi. Economy ziyamba bagagga ebyenda baba professor babeera mu Serena ne beerimba nga abaana bali bubi, abaana tebasoma, abaana laba ennyumba gyasulamu. These people need a life.
this is the generation we are going to be with. Are you trying to tell me that ba MPs we babalonda mukifo kyo concentrating ku issues alina okwogerako azimba Kampala? Really omuntu na MP ba MP bafuna sente empitirivu omuntu natakwatako just million 2 in our capacity fete tuyina nnyo era ndowooza olabye baganda bange abamperedde kubato in our capacity we can buy simple mattresses and blankets omwana oyo bomukoledde ekintu kinene nnyo kubanga esaawa eyo ekyo ubanga katonda gyali ng'omuntu w'omusanga ng'ali bubi n'omuwayo 15,000 aba akusinza nga katonda. So abakulembeze b'ebitundu bave mu Kampala, bave mu toko show, bave mu kwogerera GDP ne economy nga bwe zirinnye nga ku ground abantu babonaabona. Awo ngenda kusimba wakati mu mbeera eno gy'olaba sitwagadde kuba nti nno tuwogerera mu biwujjo. Generally Tamalemirundu senior kugamba era nga wabadde consistent ennaku zino waliwo akatambi kakadde ka trending nga abuuza omukulembeze ganga nti really don't you think you have forgot about the peasants wananchi? Nsuubira ekibuuzo kye kimu ekyo gwe MP ali eyo ina okukyebuuza because ebintu bino junior tabikola olw'okuba nti alina ate sinawulirako mpozi nga anakiŋŋamba tizinawulirako nti oba ayagala kwesimba olwengo oba kubeerero si wano weekankamba. Sincerely, if you look at such a situation where kids ate wano wetukoledde twagadde tukolere wano because tubadde transversing olunaku lulamba twagadde tukolere wano naye tulina ne betusanze ng'empale gyayambala eriko oludda lumu. Really, you see, kakati njagala osinzire ku point eyo. As a psychologist, advise Ugandan politicians. Nze Ugandan politicians kyenyinza obbagamba bave mubaddeyo mu byalo bayambe abaana bayambe abaana b'eggwanga projects eziri mu government ez'okuyamba abaana bamaking sure nti zituuka ku baana naye bw'otunuulira badde bakola badde bazimba nguudo badde bazimba enguudo ne flyover tuzire enguudo ze bazimba ziyamba bagagga flyover bagizimbira sente mmeka mpulira flyover gye bazimbye essente nnyingi bw'otunuulira amawanga amalala b'enguudo zaabwe eza flyover bazizimbidde sente mmeka. It's not about what the government is doing, it's about the cost in it. Actually, I really think it's about what the population wants. Does the population of Kankamba need a flyover you're talking about? No. Kubanga nentunulira nga bajja ku TV byoliraga tuli mu kuzimba project yawa tuli mu kuzimba project ya ngono ayagala mufaliso. Unayagala mufaliso. Kye nagambye nti bave mu ebyo ebya GDP simanye yalinye simanye economy yalinye abantu tebali anguudo abantu tebali economy abantu bagala tangible things esobola okyusa obulamu ekimukyusaamu ono omwana ali mu kyalo kati ali Kankamba mailo 150 n'okuva mu Uganda ekisinga okumuluma kusoma ekisinga okumuluma butalya ekisinga okumuluma mpewo kuba atayina mufaliso abaana tubalaye nga basula mu buddeeya ennyumba abantu zigenda kuba ku beenu era omuyaga oguddako tujja kusoma amawulire nti abaana 3 bafiiridde mu nnyumba. So I think let us be serious. Mbadde njagala nkwegatteko nsabe yenna gwe simanyi MP obaani omukulembeze w'ekitundu kino eky'Erwengo Kankamba okuliraana akatawuni bakayita kakyawa ki? Kankamba Lwengo Kiwangala ali mu katawuni k'Ekiwangala yenna alina gwe kikwatako nga tonnatubuulira bwovuga ennene sooka oyiteko eno bakubira Mirundi Tamale Juni yakubuulire embeera gy'asanze wano nga programu eno atise eyambeyo omuntu ki omu akayumba kakyukemu omwana agende ku ssomero mu mbeera yonna. Mbadde njagala tumalirize Tamale ebintu bino byonna tubyongera ku kamera oyagala kwesimbawo kyova ovuma abalala abakulembeze b'omu kitundu kino kuba abantu tukola programu zino ayinza okujjanga naye byabala tobimanyi obala ki okwata sente ze z'omusaala ozigulemu emifaliso obala ki ekyo si kituufu. Saagala kwesimbawo era ababonaabona tebali Lwengo wokka nyenda kutambulako ne mu bitundu ebirala ntuukire ddala ku ground sente ozijjawa nyambeko benyambye sente abantu abamu bajoyininze initiative eno ne batuwa ku buyambi nga omukyala Victoria Lwanga ali e London nkutumira nnyo weebale nnyo ate soko nnyonyole ku omukyalo oyo Katonda amuwa omukisa yalaba programu yaffe eno ey'okuyamba abaana ne bamukwatako nnyo embeera gye baalimu naŋŋamba Joseph am your supporter am your father's supporter mbaagala nnyo ne mwami Kankaka mwebale
nnyo nangamba Joseph we bali kuyamba abaana nangamba gwe wakulira mu family kuba affe waffe tetuli bubi nnyo era omuntu yandigye nti mutabani wa Mirundi lwaki atayamba abatayina naye nangamba nti nyenda kuyambako tuyamba abaana era mwebaza nnyo obuyambi obutonotono bwatuweerezaako naffe ne twongerezaako ku misaala gyaffe kuba nze sikola mu gavumenti sinza byeze enzigi sinza byeze ayinula but half of our salaries and my sisters here ekitono ennyo ebintu bino baneesi bya bbeeyi omufaliso ogusookerwako gwa mitwalo 4 bane muyamba abaana muyamba abantu naye nga sagala kwesimbawo ekyo kikyamu wadde ndi muntu awagira enkyukakyuka era embeera egasa buli munnauganda. As part of that conversation I also thank you mwebali nnyo kutukwatirako kuba twatandika programu eno twalina we twali tutudde mu maka g'omukukunavu Mirundi netugamba Yosefu Junior lwaki toyogerako eri abantu you are a studied young man, you've went to university, you have studied. Tell people what actually what have you studied. Kati tutandika ekintu ekyo mugazi lwaki tonyonnyola ebintu bino abantu kubanza empulira nga birimu amagezi agaaki agenjalo, but we thank you so much kuba musobodde okubyegattako. You picked a lot of sense. You did not say oyo mwana muto ayogera ki, you picked a lot of sense. Era nange nembeebaza nti ebintu bino mbi hostinga si lwakuba nti nasasudde oba daweereddwa enguzi mbeeko gwenkuba sina gwe nnyonnyolako mbi hosting olw'okuba nti nondowooza we can make a change together. Kakati mu kino nyongera okwebaza famire ya Tamale Mirundi okuvira ddala ku Tamale Mirundi senior, Tamale Mirundi junior, abaana abato bano bendabye ba Namuli, nenebaza Winnie, nenebaza mama Tamale banaye wekyengera webale nnyo okutuyambako. Omukyalo yonna nkagyeko kyokubeera teyetalabika mu kamera mama ayagala bututuza mu kamera mama bayida we n'emmotoka era we namugamba yangamba ulaga weeyonga wala nemugamba mama nyenda kuyamba baana naga emmotoka yange weerije mbamukozesa mama nkwebaza nnyo. Exactly. Mbutuufu nze kineewuunyisizza ne daddy naye we namugamba nti tata nyenda kuyamba baana. He's very supportive. And actually, support. Let me tell them. When we are coming this side, Mirundi Senior provides security. Provides security such that his kids come to a ground or kulabikanga abazo politicizing. We come with the sincerely his military security. Mama olwalero mwebazaamu akensuso nti lulitu wajja naye ate ku luno yakuttemu ne munkata n'atukola kata kilomita 18 webale nnyo awo abaana ne basobola okuleeta obuyambi. Njagala osembeyo n'akantu kano call upon all those people bayite abantu kuba ndaba kino ekintu bekigaziye n'abantu betusanze tojja kumalako nakyo. Ekintu kino kinene abagala obuyambi bangi nnyo mu Uganda tetusobola kuyamba n'abagala obuwa nga tebamanyi n'abagala obuwa nabo bangi nnyo ekyo kyo nkimanyi because we have my father and me, we have one of the best supportive followers in the whole world. Exactly. So mpita buli omu asobola okutwegattako ku kozi yaffe n'ey'okuyamba abaana mu capacity yo yonna. In any capacity. Osobola okuyita ku simu yange 0751804069. N'otuwaneeko magezi engeri gwe gyolaba gye twandisaanye okuyamba abaana ng'otekako komenti yo wali. Osobola okugenda ku mukutu gwange ogwa Tamale Mirundi Joseph ku Facebook oba Joseph Tamale Mirundi n'ogenda ku page ya foundation yaffe kino ekibiina kyaffe Lift a Child Light a Future Foundation page ya Facebook kweli byonna tubisiima era mbebaza buli kimu n'okwongera okutuwagira n'okutwagala. Mukatambi kolwalero nebaza nnyo banaffe betukoze nabo, nebaza nnyo kameramani waffe ayitibwa Mukulu Faruk, nebaza nnyo Mama Tamale oba owekyengera. Mama Tamale owekyengera omukyalo yatuyamba ennyo saako Tamale Mirundi Junior. Nebaza Winnie saako Namuli ne bannaffe abalala betusobodde okubanga tubeera nabo tiimu ebadde ngazi. Security tuyinza obutajoogerako but understand where we are working from. We have a very tight security. Amanya gange nze Salongo Kapito mukubirize ero mutesitesi ero mutemitemi w'ebifaananyi bino. Tugenda kuba tubaddira ate mu kitundu kyaffe ekirala lunaku olulala. Mweraba.